tukola fenna ne team ne sleep. Bela wajoyinize. Ono papa tata waffe atuyamba fenna wabasobodde. Kuvajo tubala mu bala mu pepe ya babiri. Kwasaze kati. Ono managing abayimbi fenna wano tuli bayimbi era atuyambako fenna. Abasanze babiri. Ne bano babadde. Ati wo. Babaddewo. Zakini bela ati wataze do pepe ya ne. Bulijjo tukola fenna. Era wakajja kujja maaso awo. Tubadde tukola. Kuva dda. Kaba muli bano mwenna Fenna ye. sayinize mulengo. Teyatusayinize naye atuyambako. Ate bano temubalabawo. Mumba mu mabaala. Bano babadde bagenzeko mu kyo. Esaawa 3 namba. Nga mulaba. Mwalabye bubi. Temwagalako wakulaba ng'olina talent tabeera atawo mbu agizanyise. He always wants to develop it n'akukuza. Teyabasuulawo weebali era nabo bakyaliwo. No, it's the same generation. Fenna tuyambagana. Sibimanyi. Bye. Yo, what up, guys? Wajja ne bagoba pink. Lwaki musalako ekigambo ne Bella Kyomugange. Anyway, what up, guys? This is Aroma, aka the Butterfly Bay, and guess what? Kasita wajja ne bagoba pink. Pulidde era kyogamba Bella lwaki? Pulidde ne Bella kyomugamba. Kati mwase mulengo ne mugobya omwana. Ate simanyi, but I think mbadde mu TNS for 8 months nga pink jali. That's for a fact. Yeah. No fuwa kulanga omukube ekikono aveeyo. Bana ingwa mo namusala ekigambo. Nedda bambi. Nedda bambi. Wajjanga asaaga. Wajjanga kirinda kati oli kuba manager. Najja ndi muyimbi, nkyali muyimbi. What I was saying, abantu bange abazenga babeera nange nga bakyagala okubeera nange webali. That's what I can say. Video director wange wanatuka okuddamu okukola naye tujja kukola. Nga wagoba gwe yali akuteeka busente. Badde simanyi. Jali ali steady. I think ali ku mulimu ku CBS. Yeah. Wali era nyambako nga bulijjo. Omuntu full time manager y'omuntu ateeka muntu ssente mwawule ebintu ebyo bibiri. Gwe yali akola nakati akyagukola. Ogw'okumperekera ku show, kuntambuliza ku ndongo, yes. Kye yali nakati akyaki.